Atulaba ali ku Salam TV webale kulenta otambula naffe kyokola kyankizo. Olunaku olwaleero nabasuubiza dda nti tugenda kubeera ne Dr. Samuel Oledo. Dr. Samuel Oledo ono ebbanga lyonna abadde yakulembera abasawo bonna baddokita mu kibiina kyabwe ekya Uganda Medical Association wabula sabiti ewedde. Bano bwe baatula nti atumugobye kati ekituufu simanyi tayito ye ntuufu simanyi oba avudde mu ofiisi oba azze buzano njagala mubawe abalamuseeko ate eddakiika eziddako zo ozigoberere nnyo era tuva ku TV eno. Dokita tukulamusiza nnyo webale kujja. Webale nnyo. Ate kaseera ke kamunyamba nkulise bana Uganda bonna omwaka omupya 2023. Kyennyamiza nti tegutandise bulungi okulaba nti nno tubadde ne stampede ku Freedom City. Eggwanga okuluzinga abantu 9 mu seconds ezo kiba kitumenya emitima era nga ffe abasawo tuba tutwala obubaka bwaffe obw'okusaasira family ezo zonna zonna ezaviiriddwako abaagala baabwe. Ate ekyennyamiza okusinga nti nno abatuvudde ku maaso abasinga obungi ku 9 abo babadde baana bato ate nga gwe musingi gw'eggwanga. So tusaasira family zonna era tubasaba omwaka guno tubeere beegendereza mu bintu bye tukola. Bw'obanga okozesa boda beera mwegendereza alisa endima tugikendeezeeko. Ebyobulamu kino nkikuutiiza nnyo. Tutuuka ekiseera ne tulemera okugenda mu ddwaliro olw'okulaba obulwadde obumu nga buzze butono ate ne tubagayidinga mu bintu ebikwatagana n'ebyobulamu n'osanga nti omuntu agagenda mu ddwaliro ng'awulira ali bubi. So mbasaba guno omwaka 2023 tunyiikire mu byobulamu, tunyiikire mu bintu ebikwatagana n'embeera zaffe ezikyuka. Mbadde mu up country era tuluzinze abantu nga bana nga bayita mu kirwadde kya hepatitis B ate kye tuyita orofiko. Kiba kitegeeza nti hygiene basically yesingira ddala kireeta obukyafu bw'omubiri okulaba nti nno kazambi oli avaamu buno obulwadde obuyinza okunafuya omubiri. Era drive gye tugenda okukuutiza okusinga okulaba nti nno bannayuganda banyiikira vaccination hepatitis B and n'obulwadde obulala obuyinza okuziibwa obulina viral infection nga ziyinza okukendeeza obusirikale bw'omubiri. Era abasinga abo abantu abana baali bato. Omu ku actually asinze emyaka emitono gwe twaziika abadde n'emyaka 37. Can you believe that? 37. Hepatitis B namutwala nga afunye kye tuyita acute liver failure ng'ekibumba kifeyirinze. Olw'okufuna akalwadde nga mu 2017 awo n'abitwala ng'ebyokusaagirira n'alema okugenda mu malwaliro okumukebera okumujjanjaba ne weesanga nti akaseera ke baba bajjidde mu ddwaliro ekibumba kiba kiweddemu amaanyi. So tubasaba guno omwaka tweweeyo twekebeze era tuleme kwejjanjabira waka. Dokita kansoke osooka otunyonyera nga bw'oli dokita. Twagala kumanya bano abafiidde mu Freedom City omuntu oxygen waki bungi ki bw'alina okubeera nti afuna okubeera nti mulamu kubanga omuntu babanga tebamulinnye bulinnyi ekiziiro kino oxygen yabeerawa kubanga ogenda nolaba omuntu ng'ali mu bantu naye olw'okuba ng'ali wansi tewali mu bufunze mbadde nsaba okajjeyo. Yes, webale nnyo. Ojja kwesanga nti nno ku kiseera ekyo kye balagidde abantu okufuluma okulaba fireworks nga akubibwa wabweru, ekiseera ekyo omanyi Freedom City yabaddemu abantu bangi. So ne space gye babaddemu nga ntono nnyo nga nfunda. So ojja kwesanga nti nno mu kwagala okufuluma ebweru namba neeyongera. Ate ejjukira ka space aka akabeera kaliwo buli omu aba yeenyiga. Kati bano abato bambi baganda baffe ne bannyinaze abato bano abaana okubeera nga bali wansi ate nga mumpi
ate jjukira nti no abantu bali munyiga talina maanyi okumunyiga okwo ne kweta panic attack. So panic attack ereta anxiety y'amaanyi. Mu anxiety eyo obwongo buba bwetaaga oxygen mungi okusustaininga kye tuyita panic attack and anxiety. Omuntu obutagenda mu kye tuyita severe difficulty in breathing eri associated ku omukka omutono gw'aba afunye ogwa oxygen ogulina okutambula mu bwongo okusaasanya okukendeeza eno panic attack. Ate kati ojja kwesanga nti no akaseera ako kaali katono nnyo nga kizibu nnyo omuntu okulaba hope kye tuyita impending doom ng'alabira ddala already waali tayinza kuvaawo ate nekikotogera embeera ye okusinga ennyo. Abamu ku bo ojja kwesanga nti no oxygen oyo yabadde mutono yabasse abalala injuries because omuntu ali mu kudduka ogudde wansi ne bakulinnya ng'oli wansi okukufa kubi nnyo nnyo. Suffocation is the worst kind of death omuntu yayinza okufa okufa ng'oziira. So kiba kituluma nnyo era tusaba abakulembeze bye bino ebifo bino ebicakalirwamu bateekewo kye tuyita measures ezibeera set in place. Kuba ku kiseera ng'ekyo obadde weetaaga security bakanyama okubeera nga bangi mu bifo ng'ebyo okulaba nti nno sinakindi fireworks agenda kubibwa naye abantu abayita mu bifo ebyo mu space ezo bali regulated n'ennamba zaabwe. Ekitabaddewo oba management yakitanticipatinze kiyinza okuba nga kibadde kibeerawo mwaka ne mwaka nga abantu babikola naye tetuyinza kukitwala nga like a week as an opportunity. Nedda tulina okuteekawo measures nga ziyamba bannayuganda because ojja kwesanga nti no olaba Kampala kati ekaze abantu abasinga obungi bali mu byalo naye ojja kutya okulaba nti no munaku enkulu zino abantu bava mu byalo ne bajjako mu bibuga. So kati ojja kwesanga eyo namba eyo yeetaaga a lot of guidance. Nolwekyo tusaasira abafamire eyo naye nga tuvuddeyo nina Dr. Oledo Samuel. Dr. oli presidenti oba oli president eyanyoka ovudde mu office oba ovudde mu bibyo omanyi tubadde mu kawumulo akatonotono naye nze nga fe abasawo tetuba na kawumulo. Ojja kwesanga nti no omulimu gwe twasoma kutaasa bulamu era twasoma omulimu ogulaga nti no toyinza genda kuwumula nga buli ate akaseera ka Christmas n'ennaku enkulu zino mubeeramu a lot of unanticipated emergencies nti ffe tubeera mu malwaliro. Era nze nga president wa Uganda Medical Association mbadde nakava mu office era gye nvudde okujja ku program okola emirimu of course nkwasaganya emirimu gya eddwaliro n'emirimu gy'okubeera omukulembeze w'abasa egya Uganda Medical Association. Yes, because apparently tuli mu kubuildinga database ey'abannaffe abasawo abatalina mirimu. Tulina already 2700 doctors unemployed abatambulira ku street nga tebalina mirimu ate ng'obulwadde gye buli mu Uganda nga baamala n'internship bagimala. Ojja kwesanga badokita bano bali mu kugezaako okuyimiriza famire zaabwe. Adduka mu kakiosi kano n'adduka wali eri ne bamuwa emitwalo 5 wano ne bamuwa emitwalo 3 wali eri ali ku booda. So embeera eyo ey'okulaba nti nno omusawo amaze emyaka 5 nakola internship omwaka gumu n'abalala abaddayo. Kati ekyennyamiza kiri nti obutafuna mirimu abasinga obungi abalala ne basalawo because twagaidinga government okulaba nti nno n'akasente akaabo abazzeeyo okukola masters kava ku mitwalo 75 ne kagenda ku million 2.5. Kati omuntu akola kyetwa opportunity course n'agamba kanzire wakiri nsome nkole degree ey'okubiri ekifo ky'okutambula ng'afuna mitwalo 7 wali eri mitwalo 2 wali eri nga family sinza girabira n'addayo neyeewaayo okusoma degree ey'okubiri kyetuyita masters naye waamala masters n'afuluma nga talina mulimu. So kati nze nga omukulembeze wa Uganda Medical Association okulaba nti nno embeera eyo bannaffe gye bayitamu ekyasigaddewo nagamba nti owaayi sinakindi tukyetaaga okugenda okukwatagana ne gavumenti okulaba nti nno bannaffe bano ate ekisingira ddala okusanyusa moderator omukulembeze w'eggwanga
we yali a US ku summit nga giving a speech ku nsonga ekwatagana ebyobulamu, walaba nti nno yatuuza abazungu n'abasomesa strategy yaffe gye yaleeta mu Uganda eya prevention medicine ng'ogigattako ne curative medicine, ng'abagamba ng'abakakasanga ffe mu Uganda nga bwe tukutte emisingi ebiri egyo ogw'okuziyiza obulwadde okutambulira mu bantu nga tukwatagana ne abasawo bateeka mu bantu kye tuyita community based doctors, health workers, nurses, nga baziyiza konna akawuka kandire, nga baziyiza obulwadde bwonna obwandize eyo strategy ate eyo piira gyovula mukulembeze mu strategy eyo yali ayogera yagandi mu Uganda n'endala enkola egikolebwa abantu balya bulungi kati fe endya y'abantu bantu balya. Yes, because tukozesa mostly organic foods. You get it. Abantu balima emmere yaabwe nga tebataddemu bintu bingi nnyo bigimusa, newesanga nti n'omuntu emmere gy'alidde omubiri gwe gujagala naye ojja kwesanga nti ne lifestyle egenda ekyukakyukamu, abantu tandisa okulya emmere etakwatagana na mutindo ogwetaagisa. Kyova olaba omukulembeze w'Uganda ezo pillars ebbiri ziremeddeko, ate naffe ng'abasawo twagala kuyimirira naye ku pillars ezebbiri, especially prevention. Kyova olaba yalemerako n'agamba nti no ensonga ekwata nti dokita alina okubeera mu Health Center 3. Health Center 3 eri ku parish level. Kiba kitegeeza parish gwe muluka, okubeera ne dokita ku muluka, n'obeera ne community nurse ku muluka ogwo, pharmacist ku muluka ogwo, clinical officer ne medical lab. Kiba kitegeeza buli kalwadde konna akatandikirwako mu community kafuna omukugwawo wekaganira awo mu Health Center 4 oba oyinawo medical officer special grade amaze masters, nti wonootuuka okutambuza omuntu okuva mu Health Center 4 to General Hospital obwo obulwadde obubeera busukkulumyeko, naye sikukwata malaria mutwala Mulago, sikukwata typhoid mutwitingira Mulago, nedda. Kyova olaba n'ensonga ekwatagana ne diagnostic. Kyova olaba strategy yagyogera naye bwe yatuuka ebyo tebiriiwo. Kati kankukakase ku nsonga eno tebiriiwo. Ku ssaawa eno tetulina dokita mu Health Center 3. That is very true. Eno yali pledge y'omukulembeze w'eggwanga in 2019-18 ate n'agiddamu n'agitukakasa omwaka oguwedde 2022 we twamumiitinga n'agamba nedda njagala kukwatagana n'abadokita bonna abasawo ku musingi gwonna okulaba nti no tubateeka mu Health Center 3 tuziize abantu baffe okutambula distances empanvu, era n'agamba nti no diagnostics zagenda okutandikirako okusinga, tubeere nga all regional referral hospitals zina diagnostics ezeetaagisa, especially ez'enkizo. Kyova olaba CT scans baziteeka mu regional referral hospitals zonna mu ggwanga lyonna. Kiba kitegeeza wenfuna obuzibu, ntambula nvudde up country, nfunye accident, nfunye head injury, omusaayi gutandise okutonya mu bwongo, siina ku transporting bakuva Northern Uganda gye nvudde paka Mulago, wembanga ndi Gulu Regional Referral Hospital gyeri erina scan. Ayijukira kati ngaffe abasawo tetuyinza genda kubikula bwongo nga tetumanyi paati ki erina ekizibu. Akakuuma ketuyaka CT scan bannaffe bannayuganda kebadde bateekamu emitwalo 3 oba 4 okutambula, ate kyetuyita golden hour abamu bambi mu kutambula okwo ne tubaluzinga. So omukulembeze wangu strategy okulaba nti no tuyina buno obuuma obukebera bino ebintu ebyenkizo nga babitaddewo, n'ekisembayo okulaba nti no kati okuteekawo bino ebyuma n'oku-upgrading Health Center 3 okubeera nga zirina theatre, okulaba nti no omusawo azze gwe tutaddewo takrakinga ndwadde, n'ekibanga kyetaaga emergency surgeries, maama azze alina okuzaala omwana amulemeredde, ono dokita alina okubeera nga alina ka functional theatre akayinza omubaaga ne basevinga obulamu bw'omwana ne maama. So ensonga zino fe ziba za nkizo, ate ku nsonga ezo kati toyinza kuddawo ate n'ogamba nti nno okudeployinga doctors 25,000 mu April tugenda kulizinga doctors abalala 600 doctors abali mukola internship bagenda kwegatta ku 2,600 luno oluliro. So kiba tugenda genda mu 3,200. So tugenda kubeera eggwanga erina aba doctors
abali unemployed abasinga in the whole of the world. Ekyo tekiba kintu ate nga doctor to patient ratio tulina doctor omu ku ssaawa eno alaba abalwadde emitwalo 2,015. WHO egamba nti alina kwera doctor omu to at least 1,000 patients. Juzi nakulaba osinkanye Mukulembeze eggwanga ate bw'obadde oyogera olaze nti alina pledge eyokuba nti ayongera ku basawo omuwendo. Mwayogera ku ki ku bantu 2,207 abatalina mirimu? Asuubiza ddi? Ekisooka nzikiriza neeyanza omukulembeze eggwanga otufunire akadde ku schedules eziri very busy. Nakkiriza naffe otumiitinga abakulembeze b'abasawo mu Uganda. Ekyo kyankizo nnyo. Yasinkana ggoba yasinkana bakulembeze? Yasinkana ttiimu yange. Nze president wa Uganda Medical Association. So yasinkana ttiimu yange era ndi musanyufu nnyo nti ye kennyini yavaayo kukita hando ye n'asamarayizinga ensonga ze twayogerako. Ng'ensonga ezo esooka ekwatagana ne abasawo abalina okubeera deployed okulaba nti no period eri eyasooka eya preventative medicine eri covered. Nga tayagala kulaba yenna actually Mukulembeze gwange ayogera ebigambo bino. Let me paraphrase nagamba saagala kulaba an unemployed doctor ng'atambula ku street ate nga tuyina obulwadde. Nakikatiza Omukulembeze eggwanga bw'oba omwogerako soko ne katono nnyo nkutundire dakika nga 2 ng'oyogera ku mukulembeze eggwanga naye bw'oba omwogerako ne smile ejja ku face kiki ekibagatta? Kuba yakyusa obulamu bwaffe. Omanyi omuntu okujja omusawo ku mitwalo 8 in 2017 abasawo twali tufuna mitwalo 8 okubajja ku mitwalo 8 n'abatwala nakkiriza kuba omukulembeze eggwanga yayiwawo omubiri nga buli muntu agamba nti nedda abasawo lwaki bali very special kwezugana nedda bano bo bajjanjaba abantu bange okulaba nti abantu bange ekisooka yakwata ekintu kya security n'akimaliza. N'agamba abantu bange njagabire balamu kati baani abo ababayamba okubeera abalamu be basawo. Omukulembeze eggwanga n'ayiwawo omubiri olw'abasawo n'atujja ku mitwalo 8 ba doctors n'abateeka ku million 3 oluvannyuma emyaka 2 n'atujja ku million 3 ku million 5 mu emitwalo 4. Honesty otaba nakamwenyo ku face oba olisiimako ddi. N'ekyokubiri amazima gali nti tulina omukulembeze gwange omu yekka yaliwo era gwe tulina okukkiririzaamu mpaka period y'akalulu ngezze then abantu bannayuganda batulondere omuntu omulala oba sina kindi okumuzzaako banga basiimi. So kati ffe tulina okukola ne system ya government eriwo eri recognized era nze ndi musajja mulokole. Mu bulokole bwange buŋŋamba nti nno oyina okwapreciating obukulembeze Katonda bw'aba ataddewo ate oyina okwegulumiza mu bwo. Kati omukulembeze gwanga sincerely Kenya mu celebrating, Africa mu celebrating, nze muna Uganda ayina opportunity ntino yankulembera lwaki si mu celebrating. So kyovula bantino naffe abasawo tumu celebrating because ataddewo systems ezituyamba. Uganda is the only country efuna free services endala zonna ziri ku National Health Insurance Scheme nti buli muntu bunnansi ayina akasente kateekayo okufuna obujjanjabi. Kati ojja kwesanga nti oyo ye atayina nkizo okumuyamba kuteekayo kasente katono mujjanjaba kiba kitegeeza tuba tumusayiningire the sentence. Kati kyovula omukulembeze yateekawo ekintu kye bataagala ate nga kirina okuyamba webanga senga twakikwata bulungi PDM the parish development model okulaba nti nno bannayuganda bafuna akasente mu nsawo yaabwe wetubanga tucrossinga ku National Health Insurance Scheme nga buli omu ayina atisa akasente akatonotono. Dr. Olido olowooza tozannya byabufuzi mu bukulembeze bwo bw'abasawo? Ekisooka Dr. Olido ono gwolaba leero y'omu ebiseera ebyayita because nze bannonda nga 6 November omwaka oguwedde okubeera president w'abasawo omwaka guli 2021 yes 2021 yes. Ojja kwesanga nti nno ku lunaku olwo abasawo bali bakkiriza nti bagendagenda mu strike. Omanye okukulonda olunaku olwo nga olina okulininga strike era nagezaako okulaba nti nno nkwatagana ne government parastatals ne government offices okubajjukiza nti nno bannaayi kiba kibi nnyo abasawo genda okwekalakaasa tekisaanidde. Ne tumala weeks 2 nga tetulina kivuddeyo era nga 21 I led the doctors to instruction ku strike. Mu strike eyo
yes sigamba nti no yapushinga government okola bye yakola naye government yatunulira nti no ebyeyamo bibali bakoze ke kaseera obituukiriza era government n'ebituukiriza kati kubituukiriza anejjukira before bituukiriza nze Dr. Oledo kamwakoogera nayambala ettaawo lyaffe ery'abasawo nendidinga ttiimu okuva e Mulago ne tutambula nga tugenda ku parliament okulaba obutali bumativu ku kaseera ako okulaba nti pledges government zeyaleetaddewo ezituukiriza kituluma nnyo okubeera nti ogenze mu ddwaliro n'ebikozesebwa nga tebiriiwo so kyali kituluma nti no twamaze okusoma naye abasawo abali mu kukola bamaama bajja saa 8 ogw'ekiro ebikozesebwa tebiriiwo sinakindi n'akatono ke tulina okufuna okutambuza obulamu nga tekaliiwo nendidinga abasawo okuva e Mulago batukwatira ku CPS era nasaba abasawo bange bonna bafukamire okulaga respect Oledo n'okufukamira era okufukamira ko empisa zange ez'okubeera born again Christian era culture yange sokondeko Oledo okufukamira ofukamidde notuuka n'okulaga ekifaananyi ky'abasawo nti bagenda bafukamira buli wamu ebiteetaagisa era ogenda okakkana nga bagobye kufukamira ekyo kiba kita sign of humility the greatest level of humility you can ever give leka nkubulire nti no wetwali tunoonya wetwali tugoberera ssente ne presidential pledge Oledo we leading abasawo ne tufukamira maaso ga police Oledo yali Dr. mulungi nnyo yali mukulembeze mulungi nnyo ban celebrating Uganda Oledo waffe kuba ku ssaawa eyo kwali nga tulina kyetwetaaga era kyetwafuna era empisa zaffe zindaga nti nno omuntu abanga akoze ekintu ekirungi mu bulamu obwo kyetaagisa omweyanzi era kyovula nakukwata omwatu n'omukisa ogwo okulaga nti nno tulina okweyanza omukulembeze eggwanga atuyiddewo omubiri kyolunaku z'omwezi 3 naddamu nakola ekintu kyekimu kye nakola nga noonya omusaala gw'abasawo bonna era nenfukamira omukulembeze eggwanga okumweyanza ekololo era ekyo nkyeyanza Mukama nti nafuna omukisa ogulindinga abasawo wakola ensobi gwe mu nsobi awo gweosasulira omwana nkimanyi tolina abaana yes osasulira omwana wa fees n'amala okusoma omwana najja n'akweyanza ng'akuladde ekirabo n'afukamira wansi aba akoze ensobi okufukamira maaso g'okweyanza tulina omukulembeze gwanga omuyeka tulina abantu bangi nange kennyini wenali ngenda okuwasa nateeka evivi ku ttaka nsuubira nti nona wateeka evivi ku ttaka wali ogenda kuwasa omukazi kati bwobanga oyinza okufukamira omukazi ogwo gwogenda okuwasa what about omukulembeze gwanga ali omu jjukira nze kennyini nasomera mu Buganda era wetwali tugenda nga mutwekobe ndi musajja mulango lwadde nayiga Oluganda ndi musajja mulango naye mu myaka gyange egy'obuto nga ndi mu secondary twafuna omukisa okugenda mutwekobe ate ne tufuna omukisa okulaba Ssaabasajja Kabaka Magulu Nnyondo era omukisa ogwo twagukozesa nnyo nti kyali kya ssanyu nnyo ffenna okweyala wansi nange Oledo omusajja omulamu weyala wansi ate musanya ery'amaanyi zempisa you get it ate empisa zaffe zigenda zikendeera mu baana baffe nti ojja kwesanga nti omwana ajja kuvaayo ayogera ebigambo ebinene ng'abisindika ewabakulembeze bye tulina ezo empisa twaziyigirawa so kyova olaba nze ng'omukulembeze w'abasawo nalidinga ttiimu eyo nenga manedda tugende tweyanzeeko omukulembeze eggwanga akoze ebintu binene leka nkubulire nze I was surprised sokolindeko nga tolagenda walidinga ttiimu olidinga baki kuba bano si basawo bano okulembera si basawo abantu bennyini bwe walaba ku TV twalimu ba doctor yes twalimu ba bachelors nurses okay twalimu ba pharmacists mubano mwabo bennyini twalinamu some clinical officers representing abantu abalala abasawo ku different stake levels era n'abantu bena leading abaaniringa mu maaso ga police tiimu eyo yalimu abasawo bonna kyova olaba ne mu kulobingi wakufaffe okulaba nti n'abasawo bafuna akasente tetwalaba nti badokita bokka be basaana okwongezaako omusaala twatandikira ku muntu yenna alaba omulwadde era kyova olaba nurse atandikibwako enroll certificate yava ku $60,000 buli mwezi kati afuna $1,400,000 asobola okutwala omwana mu ssomero nurse atandikirwako wa certificate kyova
eri lobbying yaffe gye twakola yatuyamba okutuuka kyovana nakwata tiimu enengamba nedda mujja tugende tweyanza omukulembeze w'eggwanga bannansi mujje munneegatteko ne bajja bano tebasoma busomi busawo bwe wali nabo no nayinamu representation eya abasoma obusawo balimu abaana babiri abaali balemeddeko ne bagamba nedda naffe kennyini omukulembeze w'eggwanga yatusasulira fees nga bali ku state house scholarship nabagamba nedda oyo kabwejumbira gwe bali mu kuvumirira yatusasulira naffe katugende Dr. Oledo tukusaba katugwegatteko tugende tweyanze Dr. Oledo gwe ng'omuntu n'abalala basoba 10 kigambibwa okuba nti muli baddokita kubanga gavumenti NRM yezze basomesa okuva eri emabega gwe nga gwe sente toli kuzamuzaddewo wabula NRM President Museveni yakusomesa kakati wakozesa mukisa ogwo kugenda kwebaza gwe nga gwe ate notekamu n'abalala abateetaaga kwoyika noga nti abasawo kituufu sisitemu gy'otambuliddemu yeeyo bakya bakuweerera so ekisooka omukulembeze w'eggwanga yali ayongera omusaala teyayongera Dr. Oledo yekka omusaala gwagwongera ku board ekyo ekyokweyanza ekyo kyali important two tuli abasawo ku ssaawa eno tuli abasawo 1,500 gavumenti beweeredde okusomera obwerere 1,500 nga totaddeko ba government scholarship bano bo just by state house scholarship nti naffe kenyini kuva ku level ki kuvanga ku level ki ku level ya university yokka nange kenyini nakola application nga bannanga abalala nga bwe bazikola ne tuwandiika ne tusaba nga group eva elango twakozesa omukulembeze waffe gwe bayita Sam Engola by then yali regional vice NRM Northern Uganda ne tuyitiramu ye ne tugamba nedda tusaba since oli mukulembeze waffe wa Northern Uganda tuyambe otwale eddoboozi lyaffe eri omukulembeze eggwanga tulaba nti waliwo abaana abalala basomera ku state scholarship fere twagala atujje ku senior 1 senior 2 senior 3 nedda ebyo tubisome tubimaze tuli ku senior mukaaga tumaze senior no abamu kufe twamala ne these diplomas okay somebody deka atusomese courses ez'enkizo ezikwatagana n'ebyobulamu ne engineering so that tuyambe mu kubuildinga eggwanga from engineering ne medical era omukulembeze waffe oyo Engola Sam Honorable Engola Sam n'atwala okusaba kwaffe omukulembeze eggwanga mu kalulu ka 2011 n'agenda mu Northern Uganda yonna n'agamba yenna omwana yakola sciences ng'ayagala kola medical course oba engineering agende mu university afune admission letter ngenda musasulira ate pledge eyo ekyatusanyusa okusinga wave yatandika mu Northern Uganda naye ate yakomange settlinga mu Central Uganda kuba abaana abasoma ku state house scholarship 1,500 okusoba abasinga obungi bava mu Central Uganda you get it over 600 doctors abasomye ku state house scholarship they're from Buganda region from Lango sub-region tuli 186 and I was one of the privileged actually sub-region eina bibiri nowesanga no zinamba zigenda zikendera bwezityo naye nga tuli 1,500 honestly eyo opportunity nayo wegubanga omukisa gwali gwakweyanza ye kenyini otusomesa 1,500 honestly ne ku media ku ssaawa eno kantwala omukisa guno okweyanza omukulembeze eggwanga era wenziramu omusisinkana amavivi ngenda gateeka ku ttaka okumweyanza okutufuula abadokita sandibadde dokita naye okusanga nno abaana 1,500 ku ssaawa eno badokita nga state house ebasasulidde era gwe mukisa gwe munsaba your excellency nga weyatuyamba n'otuwa 1,500 scholarships tukusaba era ddamu akantu ako kakola 2010 leka bannaffe baganda baffe abali mu senior 6 vac nabo bafune omukisa ogw'okusoma medical courses ddamu otuwe 1,500 bannayuganda bafune omukisa guno kuba nnamba y'abasawo ku balwadde tukyali batono abasawo tukyali batono olabira ku mukulembeze gwanga ogenda kuddamu ofukamira amavivi ngenda gateeka ku ttaka era mweyanze buli omusawo genda mufukamira tonoonya kifo sina kifo kyenoonya nze olwedde ndi musawo ate kifo ki kyenoonya ekirala nagambye ndi musajja mulokole bino byonna byenkola kulekawo musingi ku linnya ly'Oledo kulaba nti nno bannayuganda balijjukira erinnya ly'Oledo nti Dr. Oledo we yali mu bukulembeze yalaga empisa ez'okweyanza n'ez'okulwanirira bannayuganda because abasawo okubeera wansi eri nga bangi kiba kiyamba nange
ba relatives bange nti bwe bafuna akazibu konna abasawo babeera we bali ate sirina kubeera nga nkuba amasimu ogaa nti Dr. Gundi verira genda alebtomu genda ondabire muzeyi nedda dokita abeera waali sirina kuba simu kiba kiyamba munnayuganda yenna abeera eri wansi atatuukibwako musawo yenna katugenda tumulemuko katono atulaba tugenda kukomawo tuli mu programu yaffe Omukeeze ekitundu tuli mu nsonga tulina Dr. Oledo katujje Eno ye Salam TV. Wedi Travel is the leading Hajj and Umrah travel agency in Uganda, offering you Hajj and monthly Umrah packages, visa processing, international ticketing, and hotel booking services that suit you best. For more information, call us at 0705 555557 or visit our website at www.weditravel.com or our social media platforms at Wedi Travel on Twitter, Facebook, and Instagram. Find us at Laudel Towers, First Floor, Laudel Road, Nakasero, Kampala. Wedi Travel, your life-changing journey. The Tales of Kasozi, brought to you by Uganda Communications Commission. Yes, hello? This is Kasozi. How can I help you? Calling you from the mobile service center. Okay. So how can I help you? Well, we have noticed a few things wrong with your number and need your mobile money PIN. John Ferrer, never give out your password or PIN to any caller. Your mobile service provider will never call or ask for your personal details. If in doubt, go to your nearest phone service center. This message is powered by UCC, MTN, Airtel, Bank of Uganda, and NPSP Association. Ladies and gentlemen, dear attender Ruwa Campus, Kampala Campus, Mbale Campus, All Females Campus Kabucha, Islamic University in Uganda Alumni Association invites you to the 4th Grand Dinner on 10th February 2023 at Females Campus Kabucha. Come and we launch Alumni Investment Club that will support the construction of a girls' hostel at Females Campus Kabucha. Let's meet and network. The guest of honor will be the President of the Republic of Uganda, General Yoweri Kaguta Museveni. Tickets on sale at all IUIU campuses and King Fahd Plaza. Call on the numbers on your screen for a delivery or an online purchase. This year's theme is creating investment opportunities through social synergies. Islamic University in Uganda Alumni Association since 1988. Kankwanchulire Islamic University in Uganda Females Campus Kabucha ebaita okwewandiisa okusoma obusawo n'okuzaalisa kiyite nursing and midwifery kudaalya certificate ne diploma ku miwendo emitono ddala ate nga abasomesa balina obumanyirivu. Tulina first class skills lab, swimming pool, omwana waawumuulira ng'amaze okulya book saako n'ebyemizannyo, omwana obutabeera ddofe. Leeta omwana mu January February intake akole interviews ate courses endala kudaalya masters ne degree nga law, education, business studies, mass com, IT ne mature age entry. Namwe mujje okumanya ebisingawo kuba ku namba ezo wansi. Tambuza posta, tambuza video etuuke ku muzadde. Wabalibala nti ozukukira wano bw'obeera nti ozukira nkyokola kyankizo nnyo. Tuli ku Salam TV, nze Twaha Mkiibi, tulina Dr. Oledo president ababaga nti oli president
oli president koti yanzizayo so ndi president ng'ovudde ku kya kooti wawulira ku kalulu akaakubibwanga nti bakugyemu obwesige abalonzi ndozo baali 9 mu ebitundu nga 9 n'omusobyo nga bigaa nti agenda ebbali wakawulirako badokita nga bagaa nti tebakyakwagala mu bukulembeze akalulu ako ojja kuseka nti no attendance yaabo n'abaali abatali basawo bafuna omukisa okujoyininga ogenda okuvotinga nti abamu tebaali basawo abagenda okulonda akalulu ako ate nga baali less than 200. Can you believe that? Abasawo akalulu bakalondera ku Zoom, nze tebanondera ku Zoom. Bali banfula president twamitinga ku Silver Springs wali eri awo ne bankubira akalulu ne bampa akalulu era nakawuta buva ekitegeera kati bana abamanchone abaali balaba nti nno oledo ayimiridde nnyo ku musinzi ngwe nali nzija okufuuka omukulembeze wa Uganda Medical Association nakiraga mu lwatu nti nyina political inclinage ku NRM nesimba for regional vice NRM Northern Uganda nga mvuganya ne the late honorable Jacob Olanya mukama wumuzo mu kifo kye mwali mwesimbye ku kifo kye regional vice NRM Northern Uganda yonna era akalulu nakatambuza namuteeka ku pressure ya amaanyi era senga akalulu kali kanambole nkimanyi Jacob yandibadde afuna obuzibu bw'amaanyi naye mweyanza nti nno nga taata wange yampangula akalulu era tumumisinga nnyo because he was a very instrumental leader era nga akalulu ka badoctors ganaakujja byonna byatambula buli omu n'amanya nti oleda ajja mu kalulu ka badoctors musajja w'NRM ate constitution yaffe tetugaana kulaga inclinage wona over you get it because it is voluntary leadership era omuntu anesimbako eyali anesimbyeko eyali agezaako okuvuganya nange yali wa National Unity Platform Dr. Mirembe Joel who contested against me namukuba akalulu ye wanuupu bibiina bye biri wano era sagala biyingira munyo naye kirabika kati bibiina bye biriwo because wotunuulira omulamwa basically olede yafukamira maaso ga police n'olede yafukamira omukulembeze w'eggwanga takyukangako yoledo y'omu so kati gwe okuvaayo n'ogamba nti n'oledo naye kanzire ku nsonga eri abalonda baali olede babawadde court order okulaga nti nno byonna bye bakola balinde bagende mu kooti ku lunaku olwa Mande okuwuliriza mu Luganda bagamba nti tosala gwa kalenzi nga tosala gwa kawala nga gwa kalenzi yes you get it yes. So kati emotions ezaali ennyingi omanyi abantu bafa abamu bayinza okuba nga baali bakuta abamu nga bakuta bawulira nti no kati tukuse kyebali tunonye twakifuna kakiba kitegeeza katuddeyo ku defensive base ze size empisa zange wondise mmere n'enzikuta mba nyina okweyanza ate mba nyina okukwatagana naawe okulaba nti nno n'emmere y'enkya naye ebeerenga nungi sijja kujja kulwanirira buli kiseera kulwanirira ogwo omwata gwa every time nga tulina kye twagala ng'abasawo we strike nedda kwoleka nkubuulire there is an English saying which says there is a fight in a dog, in every dog there is a fight. Okay? Era kyekimu mu Luganda tugamba nti nno n'omuntu omunafu asinga w'omunyigiriza nnyo ku kisenge atuuka ekiseera n'agamba naye nedda ekifo ky'okufiira ku kisenge kino nange kankukubeyo oluyi wakiri nfe n'oluyi naawe ate gavumenti yesinga amaanyi you get it fe abasawo tetulina kwetwala nti nno wetwekalakasa ne tusigala awaka gavumenti batugitadde ku kisenge nedda gavumenti aze mandate ogamba nti nno kale buli musawo abadde yekalakasa atuule waka tukkiriza tuule waka katuwandiika abapya ekyo yakigezaako naye lwakyagala Dr. Ledo gwe akakasanga abantu wano noga nti tewali gwe bajja kugoba ate era ne banaagoba tebajja kukola bali kati leka nkubuulira amazima gavumenti ekisobola leka nkyogere ku TV nga buli omu alaba government has the mandate to fire and hire if you go through in appropriate ways naye the strike was appropriate eri under law eri acceptable you get it naye nga government yalina mandate egamba nti no fine mulina okwenyumunguza you have your disagreements tuzi understanding mutuyambe mujja tunula waka nga wetunoonya ssente katuteekeyo abalala naye by the way ne baministers baali bangi abakulembeze baali bangi abaavaayo ne bagamba nti nedda tuwandise abasawo abavudde Cuba okureplacinga abasawo ba Uganda naye omukulembeze gwanga kennyini gwe mbadde nkugambako nti nno yatuyirawo mubiri n'agamba nedda bano baana bange ate bano bannayuganda ensonga gye boogerako erina omulamwa kibi nnyo
okutraininga omusawo for 5.5 years nakola internship 1 year nomu emitwalo 8 nomu million 3 obanga agamba nti no 5 years yeah 5 years ate akola degrees B tukola degree in medicine degree in surgery degree B otuuka omwaka gw'okutaano nga n'obwongo bugenda busootinga because ebitabo tulina bingi bye tusoma but at the end of the day olina obisoma and then you be practical or giving a service so kati ojja kwesanga nti no twali twakozesa strategy nyingi nnyo ez'okulaba nti government tugiteeka ku kisenge. Government was lenient enough not to fight back era tugyeyanza nnyo it never beat us but netusalawo nti no let us now ekitegeeza Dr. Ledo wakulembera okwekalakasa kuno naye nga naawe eri olinamu okutya sayinamu kutya n'akatono because nali mukulembeze w'abasawo omutuufu nali neewaddeyo nti yes predecessor wange Dr. Buku tukimanyi nti no we yali leading strike mu 2017 abantu bakozesa opportunity ey'okumukuba kuba yali alidinga bakozesa opportunity ey'omukuba ku gate ye ne bamumenya n'ennyindo ne bamubbako amasimu ku gate ye because umanga mukola ebintu ng'ebyo any person avaayo n'atwala omukisa ogwo ogukozesengawo damage era bwe bamukuba twamujjanjaba era government yavaayo n'emuyamba in all that you get it kyabaawo kiseera kibi nnyo nange kennyini okulidinga instruction y'aba doctors naye okubeera nga nina some little security measures nasomako nange nagezaako okweprotecting in one way or another you get it but it was not something that government ugitadde ku kisenge erina okudeliveringa kati approach eyo twagala embisa ezo tusooke tuzikyuseemu nga ffe abasawo. Let us now dialogue the government tukyuseemu ensonga success yo mbadde ntunuulira okwekalakaasako olinamu success story. Yes. Abasawo bano balina engeri gye bakyusizza emisaala gyabwe okwekalakaasa kungi okubaddewo naye waliwo abantu abamu nga beekalakaasa ne bateekawo buli mbeera yonna gavumenti nesigala ng'ebatunuulidde netabaako kyebakolera. Gwe ebibyo bigattamu ki? Amagezi gano wandigawaddeko n'abibiina nga UNATU n'ibiki bavaayo ne beekalakaasa ne Dr. Obuku naye yakikola yakulira okwekalakaasa ne bakola ki ebbanga eryo lyonna lyali lizibu lyakukolayo achievement. Gwe ezizo achievement zijjidde kumukumu ate nga zirabika nti zibaddewo gw'okikola otya? Ekisooka ndi musajja mulokole ndi musabi nnyo besides okubeera doctor nsaba nnyo buli kimu kyenkola nkiteekamu Katonda era nkutiza abasawo bonna mu busawo olina okuba nga olina kyokkiririzaamu the supernatural being gy'okkiririzaamu era kyova olaba ngenda ku table nenkola ku mulwadde ekisooka nga sinaakola ku mulwadde kusaba era bwe ntuuka ku table nga ngenda kukola ku mulwadde oyo nsooka musabira we pray together because nze ndi musawo Katonda mpadde amagezi g'okukola naye ag'okuwonya si gange kuba tulabye emirundi mingi nti okoze ku muntu n'okola perfect surgery ne bamutwala mu ward n'omanya nti ono ye nina okukomawo enkya ku makya ng'atambula ne bakubira essimu saa 8 ogw'ekiro nagaa nti dokita omulwadde gwe twakozeeko oli ali bubi okutuuka ng'agaspring up of breath n'atema then omulala n'omukolako ng'okoze kye tuyita damage control surgery ng'abadde bubi n'okola damage control nti wano kati tuzizeewo amale at least 24 hours tumukomyewo abalwadde babakuba ekiraka eyo gye tuyita damage control surgery naye ne bamutuwala ku ward enkeera n'omusanga ng'atudde bw'ati nga toyinza kikkiriza so omuntu alina okumanya Katonda asinga alina kubeera musawo so ekisooka my successes I attribute them to God then ekyokubiri okubeera omuvubuka ng'awuliriza nalidinga strike ey'abasawo naye nakola omulimu gw'amaanyi ne ttiimu yange okulobinga wansi ne government leaders nga mbasaba nga mbateerako issues ku table nembaga nennani wadde tuli mu kwekalakasa tubasaba zino ensonga katuzikoleko mangu era nafuna omukisa ogw'okumiitinga omukulembeze eggwanga immediately the second day after instruction because of lobbying era we twamusisiza ne tumusaba your excellency emirimu gye tukola okugamba nno tugenda mu kwekalakaasa tuba tutadde obulamu bw'abalwadde kati yabaga si okwegalaganyako n'emirimu emirala ntino omuntu akoze nnyo we yeekalakaasa greda gye bapaakinga
naye nze we neekalakaasa bulamu bw'obuntu bwebeera ku hold ate buli omu alina obulamu bumu bwokka ndi wobuluzinga aba agenza batakyadda naye greda wevaako omupiira China tuyinza okusaba Japan tuyinza okuleeta spare netuteekako tewali bulamu buliko spare kyova laba even instruction yaba doctors twagamba skeleton staff y'abasawo esigale mu malwaliro ehandling emergencies sigamba nno fena abasawo twava mu malwaliro nedda yasigalawo nti omulwadde wabanga ali bubi aze nga ali bubi waliwo omuntu amujjanjaba immediately era nzikiriza mu bintu bye twakola byali cross board abasawo bafuna cross board benefits naye nga bayitira tuyitira mu association yaffe ya Uganda Medical Association nurse atandikirwako yava ku mitwalo 6 ku ssaawa eno afuna kati $1,400,000 nurse atandikirwako diploma nurse addako ono oyogera ku certificate afuna $1,400,000 owa diploma n'ava ku mitwalo 8 kati afuna $2,000,000 kiba kitegeeza nansi oyo ayinza okutwala omwana ku ssomero ne tufuna diploma of clinical medicine bano ba diploma of clinical medicine abaclarking abalwadde very good people zona diploma eza medical ne bava ku mitwalo 85 ne bagenda ku $2,200,000 era abamu ku bo abakoze emyaka emingi myaka 3-4 ne bafuuka aba seniors okay ne bava ku million emu kusaini bafuna $2,500,000 then the principal baabwe bali ku $3,000,000 kati doctor intern amaze okusoma medical school ali mukola training ye mwaka gumu n'ava ku $7,500,000 n'afuna $2,200,000 omusawo abadde akola masters n'ava ku $7,500,000 n'afuna $2,200,000 omusawo amaze okola internship atatandise okola kwe tuyita medical doctor n'ava ku $3,000,000 naye yali yatandikira ku $85,000 n'ava ku $3,000,000 kati n'afuna $5,400,000 kati omusawo amaze okola masters akoledde emyaka 3 n'okusobola kwe tuyita consultant akuzuse consultant because of years of practice n'ava ku $4,600,000 n'afuna $12,000,000 $12 million. Senior consultant azeyo n'ayongerako degrees n'akola emyaka egisukumyeko n'abanga mukugu nnyo mu byasomye okay n'ava ku $5,10,000 ne bamuteeka ku $13,000,000 era ku ssaawa eno ndi mu kulobinga ne government okulaba nti no ekisuubizo omukulembeze w'Uganda kye yagamba nti bano basinya consultant balina okufuna emmotoka zaabwe emmotoka kuba bannaabwe abali mu UTBDF abali mu authorities endala ku level eyo they are given a 4x4 kye tuyita Land Cruiser oba double cabin era omukulembeze w'Uganda yakkiriza $3,400 kati basinya consultant abadde batambulanga nenga tegudde olubege bagenda kubeera nga balina emmotoka zaabwe government zebawadde bonna si Dr. Oledo katonda wa Dr. Oledo sokundeko ebintu ebyo nga bwe biringa nga bwe wabisaba omusawo owa certificate nurse walagamba nti at least abeere ku $1,000,000 n'emitwalo oba gyali $2,000 nasaba twasaba $2,000 omukulembeze gw'Uganda tuba surprise n'ayongerako $2,000 bano ba consultant bano ndowooza basaba $1,010,000 twasaba $1,010,000 twali tusabye $2,000,000 ne tunegotiatinga $1,010,000 at that time naye omukulembeze gw'Uganda naga nedda musabye $2,000,000 nja zituukiza $2,000,000 naye katutandike ku $13,000 yali surprise kyekiri kyemba nevuga nti gwe ebibyo ebyange bya Katonda kakati oddawa kiki kyozaako kyenzaako wano wakwata abasawo balabika basanyufu nnyo by the way ekisesa kiriwo ekiti bano abasawo abali mu kwebulugunya abamu balina political inclinage gyesaaga kuyingiramu nnyo ate abamu bakkiriza opposition ebakozese which is unfortunate naye bo mbasaba nti tudde ku mulamwa to improving a health sector fenna whether I'm NRM your NUP your FDC let's come together tukole ne government eriwo waliwo message yo yenna labako ngoga nti omuntu yenna omusawo yenna n'avaayo n'alwana Dr. Oledo ne President Museveni nokwata President Museveni n'omuteeka kuno ku kooti yo ajja kukiraba
ebigambo byokozesa byamaanyi nnyo ate bitiisa nnyo kamparaphrasing ebigambo byenakozesa because twagenda netutunulira nti no abasawo abamu abatono because they were less than 40 abaleeta akavuyo kano akamu akatonotono less than 40 by the way ninga the amplify you get it ne baleekaana ennyo tulina abasawo 5,000 doctors in Uganda. Right now, actually, they've increased to 7,000 doctors in Uganda. About in diaspora, there are over 30,000 doctors. So Uganda has about 10,000 doctors. Now on the ground, we have 7,000 doctors on the ground here. You get it? Kati, niwe sanga antino, less than 100 doctors are making a noise, trying baga okulaga ekifaananyi tino ne bali 15 akasanvu bayita mulama gwe munedda by the way abasawo bangi ku 10 ku kasanvu ako abagamba Dr. Oledo kye watukolera ekyokufukamira n'okweyanza omukulembeze w'eggwanga bw'obanga oddayo mundi omulala okumweyanza tuyite ffenna abasawo tugende tweyale wansi tuleme nakufukamira bufukamizi tweyale bweyaze wansi kuba abantu abo abali mu kwekalakaasa akatonotono okulaga nti nowakola ekintu kibi tebamanyi bulumi ki bwe twayitamu kusoma medical school tebamanyi bulumi ki bwe twayitamu okutambula ku switi nga tulina mirimu tebamanyi bulumi ki bwe tuyiseemu nga twekweka baland road olw'emitwalo 85 zitwali tufuna kati omukulembeze oduteeka ku $1,400,000 ate balina mayumba gaabwe so ate abasawo bano abamu ne bagamba nti Dr. Oledo tuli 2,206 abatalina mirimu kati tugenda kakatya gavumenti etuwe emirimu nga tutambulira mu nnono z'okwekalakaasa era bwebale nnyo okweyanza omukulembeze w'eggwanga n'okumusaba because twamitinga omukulembeze w'eggwanga namusaba nga your excellency bino bye banwanyisa is not an issue, it is not important. Eno meeting yasembyeyo namugamba your excellency nakwata okunwanyisa okwaliwo nengukasuka wabbali nentambula mu nnono ez'okubeera omukulembeze w'abantu nti balinzijukira mujje bujja nensaba omukulembeze gwa your excellency tulina abasawo 2,206 nkusaba tuba deploying era omukulembeze gwanga nakisanyukira nnyo nagamba pira yange eri yasooka gye nali nemerako eya prevention medicine ey'okuziyiza obulwadde bonna ngenda ba recruiting Moyo Center 3 ekyo kyekyasooka kyansanyusa nnyo nti abasawo kati abatambula abanoonya emitwalo 7 mu klinika eri bagenda kufuna omukisa okufuna emirimu gya gavumenti nga bafuna nawo $5,000,000 mu emitwalo 4 n'ekyokubiri omukulembeze w'eggwanga nemusaba nti sinakindi tubeera nnyo mu ddwaliro so weyama otuwaayo billions 4 okubuildinga sako yaffe nti bano abasawo abalala bayinza okugenda ne bafuna kano akasente ku interest rate entono besanga eno azimbye akayumba wakiri wali eri waliwo ka business akatono kaguliddewo omukazi we oba omukazi wabanga ye musawo aguliddewo baawe ka business akatono okugezaako okuliftinga family era omukulembeze gwanga nakkiriza nagamba billions 4 ngenda ziteeka mu sako yammwe nze Oledo sifunangako looni mu sako nze Oledo ono yali alwanira ekintu ekyo n'ekyokusatu ne tusaba omukulembeze gwanga nti otaddeyo CT scans mu malwaliro regional referral hospitals tukweyanziza ne tukusaba kati tufune ba specialist tubateeke mu regional referral hospitals tuba training then tuba deploying eyo so that omuntu aleme crossinga border nze ng'Oledo nze ng'Oledo kyenasaba ekyange kwe kulaba nti nno amadagala mu malwaliro gainkirizingibwa mu malwaliro kyendasaba ng'ekyange because kyali kinuma okulaba nti nno ngenda mu ddwaliro okukola operations maama aze saa 8 gwa kiro nyina omutuma agende mu pharmacy afune empiso emutunga nga sinza mutunga because entono teziriiwo ne musaba your excellency nyamba nze ng'Oledo kuba kyennasoma busawo oincreasing budget ey'ebikozesebwa mu malwaliro sibula bannayuganda mwebale kyemujjukirako kino ekintu kimu olunaku lwe yasooka okuvaayo yayogera maaso g'omukulembeze w'eggwanga era alujjukira bulungi agaye nti baali bakeekalakaasa lumu newayita ennaku 2 buli muntu yenna yali ku TV ng'alaba Oledo ng'ayogera kyamujjukirako kyera omuvubuka ayogera nnyo oyo n'omukulembeze w'eggwanga yayogera omuvubuka ono ng'ayogera nnyo kiki kugamba oli musajja mwogezi kankwerekereza gyebayiza mukama ekyo mwebale nnyo mwebale ddala era bannayuganda mbasaba guno omwaka tugukozese tukole tuleme kwenyooma tetunyooma mirimu tugende tukole era ffe abasawo twewaddeyo okubajjanjaba mujje malwaliro katubakoleko tuyanzege abadde atulaba era tutambudde ffenna
otukoze ekintu kyanjawulo nnyo okubeera nti mu kiseera kino tutuuse kati nga tulinaawo twagala kukuvaako kugende ate program yo ekoma wano naye program ennungi kikyagenda mu maaso nokyo saagala obeere nga ova ku Salamu TV ze twamukiibi mbadde ne Dr. Oledo omukulembeze w'abasawo mbeere bulungi Katonda abatukuumye tukwatagane olunaku olw'enkya.